Essula ey'ekkumi emmwanyi gye weesiga. Tolifisa Nampeera abangi gwe baali bakazizzaako erya TN yali akolera mu ofiisi eddirira ya Pawulo era naye yali yasoma n'afuna n'amabaluwa. Teyali muwala alabika obulungi ennyo naye nga mukyala wa ssimbo era nga musirise. Yali muddugavu kagongolo ng'alina ekyenyi ky'amasenga, amaaso nga gaamumyuka kyokka nga manene era nga gakimbejja. TN yali wa kitema era ng'alina akabina kyokka ng'atereera ku ttaka ng'enje. Mu bulago nga yasiba ebiseera ng'ebyeggongolo ate ng'amannyo ge gakyakula mbazzi gaalimu omuzigo ogwali gubula okufaanana eddibu. Olw'okuba nga yali musirise abantu nga si bangi abaamweyunanga mu butuufu nga mu kutunula olukwakwayo mwenza n'okumuyita ow'ettima. Kyokka abalugera baalutuusa nti mukadde taseka kubanga ne TN bw'amuggyangako emboozi ng'afuuka wa kisa. Omukyala oyo yajjanga ku mulimu n'eccupa etawoza caayi era buli ssaawa 4 nga tafuluma wabula caayi we ng'amunywera mu ofiisi. Pawulo naye teyafulumanga woofiisi ye ku ssaawa ezo, ye yasigalanga asoma bitabo bye. Naye olunaku lumu ng'akyasomanga bulijjo, TN n'akonkona ku luggi lwe olwali luzzeewo. Ko Pawulo nti yingira. TN bwe yatuuka mu ofiisi ya Pawulo n'agamba munne nti nkuleetedde ku kyali, olina ekikopo? Kyokka tawooma. Munnange ndaba ku ki? Ekikopo kyo nnina ate nze ggama enva ku lusegere. Okuva olwo TN yatandikira ddala okugabirira Pawulo buli lunaku era omwezi gwagenda okuggwako nga Pawulo ne TN omukwano gwe basaza mu kabu enswa nnene. Era nga kacaayi ka ssaawa 4 bakanywera ku kikopo kimu. Nga n'abalabe batandise okubasongamu ennwe omanyi omwogezi alaba naye kimutta kuwaayira. So nno bo Pawulo ne TN balowooza nti ekyama baali bakikuumye butiribiri kubanga bwe waabangawo abantu nga buli omu yeesungusulira ku munne nga gy'obeera nti baayombye dda. Wabula omuwala Namuddu yabalaba nti beesungusula bukaba bwereere. TN yalina omuwala enfiirabulago ye emu yekka, Rebeka. Kyokka yadde ye teyamubuulirako ku kyama kino ate abasatu tobamanyi bwe basattulula. Era waliwo olumu yayagala okugguka mu bintu bino era n'okubuuza n'abuuza nti naye TN omwami oyo Pawulo ng'akutunuuliza amaaso amagonvu kacaayi tekalivaamu ebirala? Kyokka TN yaddamu kwekambuwaza nakwewugguusa nti birala bitya? Simanya nawe Rebeka otandise ngambo zaako, nze omanyi sikolagana na ngambo, ogenza okulaba nga Pawulo oyo anjaamu? Ko munne nti kukujaamu kutya? Pawulo mubi nnyo? Awo TN kwe kukandula nti kale nno oba si mubi nnyo gwe mufumbirwe, ndaba naawe oli mukazi. Rebeka yalaba munne akaalaama ko ye nti ate tubakanire ebaagwa ng'asirika. Wabula gwe omukwano gwa Pawulo ne TN gwagenda mu maaso nga bugolo. Mu butuufu abantu bonna ku ofiisi baamanya. Bangi ku bo Pawulo baamweyagazisa naddala abasajja olw'okuwangula emmeeme y'omuwala omuyigirize ate omwewulize era ow'essimbo bw'atyo. Wabula bo abakazi bamusaasiranga busaasizi nti musajja wattu oyo ng'olabye okutwala omusaasangule gw'omukazi bwe yali katula keebissebuka. Mu kiseera kino Pawulo yatuusa n'emmotoka Pijoti Musonso. Yasabuukulula nsaabuukulule, yafuuka muntu wa bbeeyi nnyo. Olunaku olwo lwe yagituusa abakyala bonna bagenda mu ofiisi okumukulisa, pozzi okuggyako Rebeka yekka kubanga teyaliiwo. Era olwamubuulira akawungeezi n'agenda eka. Aba asibudde bw'ati nga ne Pawulo ayimusa okumuwerekerako, TN naye n'agoba. Yajja tasalikako musale n'akatono ate ne Pawulo bwe yamwanyiriza teyaddamu wabula ne Pawulo naye yapona. TN we yatuuka wali Rebeka n'amubuuza nti mukyala eyeesimbye ejjaali ng'omusezi ali amenvu kati osula eno? Olundabye n'oyimuka? Nze nno ontira bwereere. Olwamala okwogera ebyo n'akyuka n'atambula mukungujjo okutuusa lwe yaggweerayo. Mu butuufu Rebeka yatya nnyo n'akankana n'akwatibwa enkalamata ate n'agwamu n'ekidumusi. Enjoka ne zimutokota, teyasiibula wabula yateekako kakokola tondeka nnyuma ekiwummuloka. Bwe yatuuka eka n'agenda mu buliri n'agalamira. Kyokka kasooka nga batugamba nti tetumanya alirira nnyina, ku luno twagaana. Rebeka nga galamidde obugazi ku buliri yajjira olujegere lw'ebirowoozo. Ebirowoozo bye byaddayo gy'ava n'alaba buli kintu kyonna ekibaddewo. Amaaso ga Pawulo amagonvu era ag'ekisa. Akacungwa akayonjo Pawulo ke yali amukamulidde. Pawulo ng'atudde awo ku lusegere lwe. Yalaba ekifaananyi Musonso nga batudde bombi mu maaso. Pawulo ng'amusaba emmwanyi ez'okuwongera kapyata. Pawulo ng'amukwata mu kiwato nga bw'amusembeza gy'ali era ng'amugamba nti tewaliiwo mmwanyi zisinga ye ku nnyina Rebeka. Yajjukira naye kennyini bwe yayagala okwewaayo Pawulo bwe yamulalamiza amaaso. Kyokka n'amugamba nti si kati mukwano, tegeka olunaku olulala. Pawulo yali asaaga, yali amukema bukemi nandiki. Rebeka alowoolereza oba TN bino byonna yali abirabye. Kyokka ate ku ludda olulala n'addamu amaanyi nti nedda teyatulabye kubanga ebyo twabikoze dda nnyo. Obwedda yeekweseewa ate n'okumulaba mulabye ng'akyama ffe nga tuli wabweru. Kyokka muli yawulira ng'asonyiwazibbwa nnyo. Okusooka yali tavumwangako bw'atyo era yali tasuubira kugumirwa musajja yenna. Yasungwalira nnyo Pawulo olw'okumusuula mu ntata ate n'asungwalira ne TN olw'okumuvumira obwereere.
yali tasugudde musajja we mu ngeri yonna era TN yali tamugambanga nti Pawulo yali musajja we. Mu butuufu ng'oluusi amwegaana ebyo bwe yabissa ku bbali ate ebirowoozo bombi ne bibeesonyiwa. Ne yeesunguwalira yekka era n'ateesa okuwandiikira TN ng'amwetondera. Yeebuuza ekyamutwala ewa Pawulo akawungeezi ng'obudde obutaakye ekyamusikiriza okutuula ku lusegere lwa Pawulo era yeevaamu n'awandiikira TN ebbaluwa eyeetonda. Munnange TN ku bibaddewo olwaliro wakati waffe nze ne Pawulo naawe abadde sitaani. Kukakasa nti Pawulo nange tetugenderedde kukunyiiza era tusonyiwe. Nze nagenze kukulisa bukulisa Pawulo okutugulira ekidduka. Ate mu butuufu simanyangako nti Pawulo kintu kyo ate nange simusuubirangako kubabaze. Sula bulungi Rebeka. Wabula TN olwayisa mu bbaluwa akajjampuni n'abalagala mu bbwa n'ayomba nnyo nti omukyala ng'omanyi okuwandiika mbw abadde sitaani. Sitaani yakulagira okukwana abasajja ba banno gwe tofuna babo ate omukyala yayiga okuwandiika. Bu Pawulo nange tetugenderedde kukunyiiza. N'olwekyo temunnyiizizza. TN yeetolobojjera ddala kutuusiza ddala matumbi budde anti bagamba nti siyombera mukwano ng'alina mingi. Era otulo twamubba bubbi. Kyokka era bwe yazuukuka enkya yali akyali musunguwavu era ng'ateesa okuwandiikira Pawulo era ebbaluwa yagiwandiika n'agitwala ku mulimu. Kyokka ebbaluwa nga tannagiwaayo yasooka kwebuuza ku Lukenge. Mwami Lukenge yali nfiira bulago ya Pawulo. Okusooka baali ba muliraano ate nga bombi bawuulu era ng'ekyeggulo baliira wamu. Bali myaka gye gimu kyokka nga Pawulo yayigako nnyo era ng'omu ng'alaba omuwala amala kwebuuza ku munne. Mu butuufu nga buli omu ajula kubuulira ku munne ng'amira amalusu. Pawulo yali yabuulirako dda ku Lukenge nga bwe yali tafunanga ku muwala bw'ayagalanga TN era nga bwe yali ateekateeka okumuwasa. Ne Lukenge yali amusembye. TN bwe yamala okuyitira mu Lukenge ebintu nga bwe byali, Lukenge yatandika kwekunkumula nti Pawulo ono nga musajja mubi ayagala kukuleetera bulabe. Weewuunye ejjuzi yaŋŋamba awo bya kisaazisaazi mbu ggwe takyakwagala mbu ye tayagala bawala baasoma nnyo mbu kubanga bafuga nnyo babbaabwe era n'akwogerako n'ebigambo ebirala bingi naye nze nali mbiyita bya lusaago. Wano TN we yamubuuliza nti bintu ki bye yanjogerako ate awo Lukenge n'amwetegula nti mukazi wattu dayiri eri leka kunzija bigambo oli munno zoyagala kusaka byange. Naye TN yeerema yasemberera Lukenge yali atudde ku ntebe n'amudda emabega n'atooka emikono gye egyali emiweweevu ennyo ku bibegaabega bya Lukenge nga bw'amugamba nti mbuulira bambi sijja kunyiiga. Wano Lukenge yagezaako okumwemansulako nti munnange nzigyako emikono gya Pawulo nze ndi musajja muwejjere leka kunkubira vvu. Yakwata ku mikono gya TN gyali giweweera nnyo yali atidde nti TN anaamwemansulako naye yalabira awo ng'amugamba nti gw'oyagala okwesiba wekka mu buwejjere. Ate munnange bw'olaba akukaabirako Lukenge kyava yeevaamu n'atotolera TN ebintu byonna bye yagamba nti bifa ku Pawulo. Yamutegeeza nga Pawulo era bwe yagamba nti TN yali amweguya nnyo bw'era yali yabuulira dda abawala bonna nti ye tayinza kuwasa TN bukubanga langi ye yali nfuuyire ate nga mukazi mukulu nnyo. Bino byonna TN bwe byamugwa mu matu n'amalirira okuwaayo ebbaluwa eri Pawulo. Ebbaluwa yava mu kuvuma Pawulo n'emuziguliza. Yalaba empewo zifuuwa zizza wuwe Lukenge kyava yeevaamu n'agamba TN nti era nze bannaye neewuunya Katonda. Munne nti omwewuunyaako ki? Kubanga mu mazima abatalina mannyo Katonda baawe ennyama. Kale omukazi omulungi nga ggwe nze Lukenge waabwe gwe nandifiiriddeko obufiizi laba Pawulo akujolonga bujolonzi. Nze akweyagalira ate Katonda teyakunjagaliza. Ko TN nti Katonda yakugambira mu ssuula kye ya Bayibuli nti takunjagaliza. Gamba nti gwe tonjagala. Kale weeraba anti mwagambye dda nti ndi lukadde so nno maama baagigamba dda nti enkulu embi ekaddiye ekire nga kito. Wabula okuggyako ki abo ba Rebeka baakako bo be bato abayonka. Rebeka namulaba dda nali sinasuna mabeere nga Rebeka bamwogereza. Nga baawukanye Lukenge yaggukira wa munywanyi we Pawulo n'abimufuuwa ng'omuwala bw'ali omunyiivu. Era agambye nti takweguya nti era si ggwe mulenzi wekka ate mbu n'okummuka tommuka. Ate ekyo kibuuzaani nze mmanyi mabidde ge gammuka oba ge gatammuka naye by'abantu obutammuka sibimanyi olwo lulimi lwammwe. Wabula Sseruganda neewunyizza obujoozi bw'omukazi oli kubanga avudde mu kukuvuma n'akwanika bwanisi ate nno akuvumiremu ffeffekka basajja banno naye mu lujjudde lw'abakazi nga naye bw'olumanyi. Bamala nno baseka nno nga wali Nambwere oba bannaye omuwala we wamukola ki? Ko munne nti ani? Ko Lukenge nti Nambwere alabika nga muli kabwanango. Awo munne we yamubuuliza nti naye ddala omukazi ono TN mukolere ki? N'ekyawe ngende mukube? Ko Lukenge nti ng'oyo kuba waaki tomanyi kuwandiika? Ko Pawulo nti bwe mmanya. Oli nti olimba naawe bulaaza nze mpa obuyinza nkubagira ebbaluwa onoolaba temusudde n'eddalu. Ogenda okukkakana nga Lukenge ebbaluwa agibaze yali esoma bw'eti TN ebbaluwa yo ngifunye naye mwattu ogenza okulaba nga naawe osaanidde okunnyimirirako era ddala tomanyi nti mu butuufu nze nali neefeebeza bwefe eby'okukwagala
era mukyala osuubira okufunayo omuntu eyeefaananyirizaako nange? Kale bw'omufunanga ontegeezangako ng'oyisa obubaka mu lukenge nange ndikwagaliza emikisa.